Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we always stand. Basebo ne banyabo amanya nze Jajja Bruce comedian kazanyikiriza naye olwaleero obubaka bwembawa si bwa comedy si bwa kazanyikiriza obubaka buno bukwata ku kirwadde ekya coronavirus oba kye basazeeko covid-19 kati bino bya serious bino bya ddala kino kya ddala kyatulumbye kyatusazeeko kyatuuse mu ggwanga ekirwadde kino kyayingira mu ggwanga Uganda abatandika ne keesi emu ne tulinnya mu 2 ne tulinnya mu 9 ne tulinnya mu 12 ne tulinnya mu 22 kati olwaleero tuli mu cases 23. Bannayuganda basaba era mbakubiriza tuwulirize nnyo ebiragiro ebituweebwa, tuwulirize nnyo ebiragiro okuva mu Ministry of Health, tuwulirize nnyo ebiragiro okuva wa pulezidenti waffe ow'eggwanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, tuwulirize nnyo ebiragiro oba amawulire agatuweebwa okuva mu media houses kiyite amawulire ezituwa amawulire amatuufu agagasengejjeddwa bulungi. Tuwulirize nnyo bye batugamba. Basibo ne bannyabo ekirwadde kino kizze kisaasaana mu mawanga ag'enjawulo ne mu ggwanga ne kisaasaana, naye abantu ffe abasaasaanya ekirwadde nze gwe n'oli ne munno ne neighbawo ffe abasaasaanya ekirwadde ekyo okitegeera bulungi. Naye mbasaba bannayuganda tuleme okusaasaanya ekirwadde kino. Bannayuganda tuyige okunaaba mu ngalo nga pulezidenti bwe yatugambye, ng'amawulire bwe gatugamba, nga Ministry of Health bwe tugamba tunaabe mu ngalo ne sabbuuni, twewale okukwatakwata ku bintu, twewale okukwatakwata ku bantu, twewale nnyo n'okwekwatakwatako mu bitundu ebimu, okwesokola mu nnyindo, okwesokola mu kutu, okwekwata ku mimwa, tukyewale nnyo. Bannayuganda tunaabe engalo tutukole bulungi. Bw'oba osobodde okufuna akantu kano hand sanitizer, muganda wange kakozese, tambula nako kuba kalipootebwa bulungi, osobola otambula nako, osobola okakozeseza wonna. Naye engeri emiwendo gye gyalinnya egy'akantu kano, sabbuuni waffe ow'ebitabo kutugula ekitole akolera ddala bulungi nnyo. Bw'obanga okozesa akantu kato njagala mbalage bw'okateeka bw'oti mu ngalo toyisaako wamu, bw'okateeka mu ngalo weetire bulungi nnyo bw'oti eno yonna yisaayo. Fuba okulaba nga buli akanyomero k'engalo zino kafuna ku hand sanitizer. Era ne bw'oba onaaba bw'oteeka sabbuuni bw'oti mu ngalo, naaba engalo, twala obuddewo, twala eddakiika ne bwewera, tulina nnyo kyofiirwa. Naaba engalo zikole zitya zitukule, zinaabire ddala nnyo ne sabbuuni. Era bw'oba osobodde yisaako ne mu kiri ne mu feesi mu bitundu ebyo ne sabbuuni onaabe bulungi feesi etukule. Bannayuganda basaba nti webaba kivuddeyo ne batusaba okusigala ewaka lwa bulungi bwaffe. Bannayuganda tusigale ewaka, twekuumire ewaka, twewale okusaasaanya akalwadde kano. Tusigale ewaka, twekuumire ewaka, twekuume n'abantu baffe, twewale okusaasaanya akalwadde kano. Abakubiddwa kibooko mbasaasira naye basaba musigale ewaka kuba tekiri wano wokka. Bw'otunuulira bukiripo bujja butambula, ensi nnyingi gavumenti zaazo zikuba abantu nga zibataasa okukola ki, okufuna akalwadde kano. Waakiri okuba omuggo naye nga tofudde kalwadde kano. So bannayuganda mbasaba tusigale ewaka, twekuumire ewaka, tunaabe mu ngalo, twekuume nga tuli bayonjo, twekuumise sanitizers, twekuumise sabbuuni, ate tubeere nga tulya ebibala ebituwa vitamin C, akina micungwa, akina nniimu, tubeere nga nabyo tubikozesa nnyo, akina mubisi gwa njuki, akina ntangawuzi ne katungulucumu, nabyo tubikozese. Bannayuganda twewale okusaasaanya akalwadde kano, twewale okufuna akalwadde kano, gwe kennyini weewale okufuna akalwadde kano. Weewale otya? Sigala ewaka, weekuume ng'oli muyonjo, tokwatakwata ku bintu, tokwatakwata ku bantu, teweekwatakwatakawo. Obwo bubaka nsazeewo nange bwebatuuseeko nga ne bannange abalala bwe basazeewo bakole ki, bwe batuuseeko. Bannaye tubeere serious. Ekirwadde kino
tukisambe kireme kumalawo ggwanga lyaffe, kireme kuseesera ggwanga lyaffe, kubanga njagala ffenna abali mu ggwanga mu tubeere nga tubibalamu bulungi nnyo. Bannaye obubaka obwo tubuwulirize. Akabu kano munnange Epaasi yaŋŋambye omukulu yakayise sitantirayiza, abalala bakayita sitantirayiza. Nange kyerabidde mujjuke kinasoose okubagamba kyekituufu, naye nga twekuume nnyo obutafuna kalwadde kano. Bannange twagala Uganda y'abantu abalamu obulungi, mwekuume nga muli balamu. Mpozzi n'ekirala, olw'ebbulwa ly'ebintu mu ggwanga, ebintu ebimu osaanye obikuume nnyo obyekuumire. Nganze kuuma nnyo ebintu byo. Ebintu byafuuse bya bbula, kuuma nnyo ebintu byo. Kuuma nnyo ebintu byo. Byekuumire, tozannya na bannayuganda. Ebintu bya bbula olina okuba ng'okola ng'obyekuumira nnyo. Ate bw'oba okozesa ekyo ekikumala. Nganze kale bwe kammala kozesa ekikumala, wekuumire